oyo teyasomo yamanje njagala ebintu nga birambuukufu nga musabye emirimu tugenda kati ku muteerera gw'omuvubuka oba omulembe walina okuba omulimu gw'okola ng'olina application gye wakukolera era n'omusaala ogule ng'ogumanyi wakatandika tusasula njagala tandikasobola so omuli okuddamu okuddemu balabako nga mulese ki nga tulese CV omulese CV nate muneetereza ne mufuna emirimu yinza obutaddamu bakuba kati ndowooza mbakubemu kalawundi akasembayo neerabidde ki yalabbi simu yange gwe kiyamani ono afulumiza akamotoka koba okugambye negwe kanyirira ate kanyira bija abeera tuvuma buli kadde obwavu obwe leero mwambalidde interview ekitegeera bwetulaba ntadeko topi anti ojambadde byajja gikujjako naye kati nze interview olaba ndi mubandana nze ndi mujontana nze ndi mubandana kakati kiyamani ono motoka like alina wagenda lwali so sente omulaba nga bukyali kitegeera chairman kyeya mwafunamu ku ssente ezibuuza kyeya twafuna tuli babandana mbulabeko tosobola n'okumubuuza namu lubandana gwekugambye nafukirirana jukira amateeka nakuzemu nenkola ki wagafunye kati mateeka mwaganziriza wano otandika otya okugenda ne chairman ng'olina oyagala kunvuma kali nebikufira bijjeko jakumanga nawe njogerera ku bavubuka ng'oyambadde ekimyufu oyambadde galubindi n'enkofiira ogitunuza amabega ogwo musango biba byakiyaaye nyina we mbyogererako ekirala ogenze maaso n'ombuuza enkofiira ogirese ku ki ate ono munu nakola ki nagijjako so kakati ago mateeka gakutte Luganda era ngenda bavunaana nga mateeka gakola ki oyatera kuddamu katwala emigo gye twakalya ku mateeka oba ebibiriza kale ndowooza munsanze no nyina program tukimanyi omanyi nga nno bye nabagamba bwembeera ne program oba business ez'amaanyi mwabaavu otulangira obwavu buli lunaku bwe mutandika okukola ne mufuna ssente era nja bagamba nga mutandisa okufuna emotoka yonzibo eriko ne kakati mujje kulagawaceya kakati ekindeese wano mbadde njagala nina gye nzikirira mbagambe ekirala nabagamba okujja ku interview nga muli simaati yafe kiki kyotegeeza engato gyotalaba nkiyamanirawe esaawa tishati kisinziira muzze funa mirimu kikaaki mbadde nkutwala mu ofiisi oyambala bwotyo mbulamu kangende wakandindirizi kati ngende wakandite gwesebo omulimu gwe ngenda okuwa ogenda kukola ng'oyambadde bwotyo abadde agenda kukolawa onabadde agenda kukolawa emirimu gyammwe weegiri nabagamba emirimu gyammwe weegiri era wekituuka mu ofiisi ku interview mujja giraba ku ki ku lisiti naye obuyigirize bwo education wasoma kyenkana ki olese buzibu ono babba nga mukasooli nga temwagala kusoma ekirala ku mirimu gye mbawa simolo weeyisa otya added advantage weeyisa otya igwe ku bantu banno how do you behave nze naye n'abalala okitegedde era nakya abanyonyi akansooka ennyonyi omulaba bwanywa omanyi kati bwolifuna ssente ojja kunywa bino bwofuna ki ekyeyamaani oba nkakuwe nze kampe kati kyembali nyagamba nti olunaku lwe mugamba nti mujja mu interview mwambale bulungi smartness so olwokuba nyina program gye ŋŋendako interview yammwe yankya
Mwana nalongalyo. Mwana nalonga abadde ali mu kwambala naye yeetereza mbu ajje tukole interview. Kakati nabagamba ku time management nakyo kimu ku ebyo bye nabakubiriza. Zisawa gye zimu. Era mukyalinda mungamba nti ali mu kujja buzi. So kati balucha mujje ncha tukole interview. Kati ani ndako chairman ogenda. Ninayo ekibuuzo bulijjo kimbobbi omutwe. Kati mbadde nsaba nkikubuuzeeko mu dakiika ng'emu ogende. Kimubuuze. Chairman nze mbadde mbuuzaamu. Pinamu obuzibu. Nze n'ono onofuna ono. Twagala kutandikawo ka business kali akachapati kagwa nga management eganye. Kati ka business kano ka mitwalo aga asatu naye buli wenfunawo emitwalo egi etaano ng'onakubira omutwe gunuma simolo mpolayo biki oba okyali awo omuwala nalongo era nga kubira simolo mpolayo oba okyali awo omwana mulwadde oba okyali awo emitwalo egi pakana nga giweddewo gigenze. Sebo sente zo manyi we ziraga zigendawo sikwewolangako zigendawo mu bakazi twatesa teri kubyogero oyasamayasama neda simola totisatisa muno bwe kibeera nga sente zigwirawo mu bakazi bebizu byogedde ku bakazi akiropye bulungi abakazi ebizibu banna okwewolako babazitwala nnyo abo ogambye okulwaza ebizibu biba bingi. Olina smartphone? Nina. Smartphone? Twogera ku smartphone etabu njala kakasuke ndi kasi. Oyo obuzibu bwalina obubeerotane kuno kunsiriwaza. Kunsiriwaza. Kyo kizibiti. Njaka kuwanga weetereza ng'ofunye amagezi. Nagamba. Segede? Smartphone njirina. Kati emitwalo 3 givaawo kwene simu. Givaawo. Okay. Njagala kantu kakwate bulungi. Ono phone talaka. Kuliko nyigamu Focus TV. Focus TV yange. Focus TV yange yineze. Noonya genda wano mu playlist. Noonya Muvubukakola. Muvubukakola. Yino. Muvubukakola shows. Muvubukakola kakati. Kuliko professor omu bamuyita Serugo John. Serugo? Uno Serugo John. Serugo John. Aina wayogerera. Kukuuma sente. Kukola ki? Kukuuma sente. Ejetano gye mbalina mu nsawo ozikuumya otya? So, professor aina wayogerera kukuuma sente. Njagala muddeyo nga bwe nakugamba luli. Mwetegereze Muvubukakola. Mweno video. Eyo video. Aina ko interview video nera ba part 2. Aina wayogerera kukuuma ki? Kukuuma sente. Kati abavubuka abasinga kino kanki basomesa. Kati data nyinzo basina nnyonnyola mu katono nkuuma ntya sente. Kuba ni kati zizino nzina kati nzikuumye ntya. Nzikuumye ntya. Nziteeka wansi wa buloka. Nenange ninamusebo. Kali ngoyemba ninamu olukumini ndaba kwa mupiira. Ne film ofisa komando. Ozobozi kumi. Byo bye tugamba okusaasanya sente. Kati njagala muyige okukuuma sente. Abavubuka ekibata kiri kimu. Webagamba okukuuma sente. Mwagala kutandika business ya sente meka. Emitwalo 3. Naye nga buli ofunako 5 zigwawo nenfuna mu. Kati ekizibu ekibata kiri kimu. Sente eri mu nsawo teba yiyo. Zino zange zino zigate oinaka yombi muzize zoinaka yombi zomanje kakati nzija zino kikiri bwe kiti zayo buno subo nawe bwe ndi kumulamwa tumukogera bya magezi sente eziri musawo sizizo bwe mbadde entambula mbadde n'emitwalo 2 mu nsawo ngeze mu supermarket nengulako kano ka nusu kanaana onyoka nana kona nga nze nkakolera enaku 2 nsigaza omutwalo gumu 2 gumu 12 ekitegeeza sente zibadde mu nsawo ebiri tezibadde zanga akanana sikani kubanga nkaguzeemu wa koyo wa supermarket nti buli akeera ku mulimu abeera alindiridde gwe ojje omuwe sente z'olina kitegedde zineno zowa kikomando so tuganira tutya sente oba tukuuma tutya sente 1 bwe mba mwagala tandika bizinesi ya mitwalo meka 3 nga mukimanyi nti ebizibu bye bikusanga sente zo muzikozesa
bwemufuna emitwalo 5 ofuna owulira awulira ojo owulira kati byalowooza zikwate zigulemu sokesi eno gye mutundira mu kyapati ebeerewo kuba sokesi bwebeerawo wali ey'emitwalo 5 bw'ofuna ekizibu ekyono okwewobolako ekyomukyalo okusaba ki ez'okusaasanya mu bukazi tosobola kusaasanya ssente nga waguze sokesi mutuufu ntegere simolo mutuufu kitegeera oli ne wakubira ng'alina kizibu tosobola tunda sokesi gye waguze ey'okukozesa mu bizinesi osigaze emitwalo 25 zezibulayo bw'ofuna 5 emirala gula flampeni ntegerekeka nkitegeera kati bwenfuna endala tuli mu kulemera ssente obuzibu abavuka bwe musanga ssente zammwe mwagala zibeere mu nsawo oba tulemedde ssente era bw'onekkaanya vidiyo n'ogitegeera bulungi njagala mumbuulire enkya oba olunaku olujja nga bizinesi yammwe mutandiseewo bizinesi kubanga buli wookendeeza ku ebyo byoyagala ku bizinesi yo tezikufuukira nzibu za kulinya mitwalo ameka ogenza otoolako ate ndokudde working capital oba omufunye ng'osinziira ku ezo z'obadde ojja ki zobadde ojja ogulamu ebintu ebitonotono kati simulo tetukitwala wala bw'oba mukwano gwo nga yagala emitwalo 5 ngaguze flying pan oba flampi ogenda gitunda sosana gitunda naawe kati ekizibu agenda neyeyiya okitegedde niwe zibeera mu nsawo osobola okuganda mu nsawo nzimuwa temudamu kuneewolako kakati mbawadde ekikolo n'eddagala sikyo yekyemaanyi toyanza twenjege kati enkya mujje mu interview ogenda kujja kyemaanyi obadde ogenda njaga tutwaleko obadde ogenda tutwaleko obadde ogenda eri tutwaleko ayo ntuuka emmotoka ya chairman omwavu oyingizamu otya engato byakujja mu ngato atayagala kujja mu ngato koyingira motoka eyo tetuironda nnondo motoka nyonjo njiyonja buli kaseera mukitegedde kakati yitawo deno deri ikanzijemu engato ajamu engato goyingira mulifuna sente namwe mulikozesa buyingira gusukayo jemu engato ojje gidugazejo ate omala ozikwate mu ngalo tegedde yingira ajamu yayingira bireka zirekawo emotoka kujja zisangawo nga tupakati simola watojjamu gato musigala gira kyoli zirekawo tujja parking awo tukomawo zirekawo okutale watoyagala bisigala ofuna oli musikulabanga nakulaba oba ku magezi kolina tolina magezi omanyi wano owolese nga togenda zisangawo ng'emmotoka ekomyewo omanyi egenda kusitopinga kusubscribinga ku Focus TV yange bingi